Omwami Kizito yogedde ku myaka egyasatu. Waliwo enteekateeka ey'enjawulo oba ey'ebikujjuko oba mu buweereza nti waliwo ebyenjawulo ebizenga bwe twalaba nti emabegaka waliwo enkola gye mwatongoza lwakuba sijjukira bwe mwagiyita naye ng'enkola eyo yali yakutuuka ku bantu ne mugenda mu bantu kankuyita okubalabako ne mubasomesa eby'ettaka abalina ebibanja abamu nzijukira oba mwabayambako n'okubipima ku ssente ntonotono. Kati ku myaka gino asatu enteekateeka eyo weeri. Enteekateeka eyo yali ya weetereeze era weetereeze twali tugenda eri abantu nga tubakubiriza kujja okukebera ku biwandiiko byabwe abaali baggulawo files bajje bakebere. Naye ku luno mu kujaguza kuno tukutambuza mu matabi yonna gye gasangibwa. Twatandikira omwezi oguwedde mu ttabi lyaffe ery'Essingo ne tutambula mu bantu baffe ne twongera okunyumyamu nabo ne tuwuliriza ebizibu byabwe ne tugezaako okutereeza bye bisobola okutereera ne tukuŋŋaanya busuulu. Abantu abamu bagamba ze simanyi gye mutwala so bwe tusembera gye bali tukuŋŋaanya busuulu ne tubawa risiiti za busuulu ate bwe tumaliriza eyo byonna ne tusanyukamu nabo. Twalina emizannyo nga tuzannye n'abaami aba municipality meeya nga abakulembeddemu ne bakansalazi ab'enjawulo tuzannye omuzannyo ogw'ebigere ogw'abasajja tuzannye okubaka waliwo volleyball kugamba ne bitabira mirimu gyokka naye ne tukomekereza nga tufunyemu n'emizannyo egyongera okugatta enkolagana. N'olwekyo tusuubira nti ebikujjuko ebyo buli mwezi tugenda kuba nga tubitambuza amakakalabizo gaffe gye gali mu bitundu by'amasaza ag'enjawulo mu Buganda.